webukeeredde nga Irene Ntale avudde ku luggya era nga ono bamaze omuteekako kadaali. Tujjukire nti nno ku myezi egiiseko emabega Irene Ntale ono yalabibwako nga bamuteekako kankusibiddaawo. Bw'atyo n'agenda ku peegi ze eza Instagram, ku Facebook ne ku TikTok n'agamba nsekerera mmwe mwenna abaali balowooza nti nno tetujja kufumbirwa, serebu tafumbirwa. Mbasekeredde kubanga now am someone is fiance. Kaakati leero kiri official nti omwami we avuddeyo n'amufuula omukyala we ow'omumaka omutongole. Wano abakyala mbategeeza ki, don't rush. Topapa. Gy'onookoma okupapa ogenda kutomera. The right person is there waiting for you. The right person is there looking for a right woman like you. Topapa. Yenze Sheila Adita. Atanamba kubango subscribing on YouTube channel yange, yango subscribing kwata ku notification bell nga buli video yona jintekayo ekutukako bulungi nnyo, ate nga teweerabira commentinga imanye endowooza y'okubutambinga webuti. Katugendeko mu mukolo gwa Irene Ntale ate era tubeere nga tukomaawo. Irene Ntale oli ku Lugambo Nation. Ho! Wenkoledde video eno nga Irene abuzaayo eddakiika nga 3 afulume ennyumba anti leero kukyala. Mwe muli eyo mwekuba mujjayo biso Irene Ntale yalaze musajja. Ho! Congratulations Irene Ntale okubanga ovudde ku luggya. Kino kireka wali lipazo lunnabe. Omukazi yakuwa chance n'ogiroberamu kati wuyo bamututte. Omusajja ali serious amututte. Irene Ntale. Ho! 5 years of Lugambo Nation nga 26 ku Power King. Irene Ntale bano bashaira price tebabayise, bakasuku tebabayise, simanyi chicken tebabayise, teri kulya mmere yaffe. Kamera za Lugambo Nation zokka zeziriyo era zezi breaking amawulire gonna. Kino kibaleka wammwe. Tubagamba waneeno we class above. Tebayise bano ba YouTuber. Oli omukazi yewa kirasi. Emikole mmere eri. Bategese oyinza okugamba kwanjula obambaga ne kukyala bukyazi. What are you talking about? Eno video njikoledde wano ku Hamad Travels. Ntebe Road, Hardware City. Bwe, oli ku Lugambo Nation ngenda bamba wa amawulire gonna ag'emikolo gya Irene Ntale. Bwe kutyo okukyala kwa Irene Ntale bwe kwagenze. Era nga I do congratulate you my sister nti webale kutuuka ku kirooto kyo. Kino nno Irene Ntale kyatuuseeko buli mukyala yenna kye yeegwaniza era kye yeegomba era waayagala okutuuka. Kwabo bonna mwenna bagamba afumbiddwa mukadde bla 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 bla. Ekirungi atuuse ku ekyo ky'abadde ayagala. Okufumbirwa ng'okyali muto tekijjaawo njawulo kufumbirwa nga oli muntu mukulu. Kubanga mulimu n'abafumbiddwa nga babatutte butwazi kawundo kakuba eddinisa. Abafumbiddwa nga bakulu nabo ne babatwala mu mateeka era ne babatwala mu ngeri gye balina batwalamu. So I wouldn't want someone to criticize this as long as nti ono omwana atuuse ku kiruubirirwa kye ate era muleme kwekaza. Buli mukazi kino kyanoonya kyayagala okubeera n'omusajja amwagala, omusajja amutegeera, omusajja akakasa nti yes for better for worse nze nja kubeerawo. Yadde nga buli omu ayina froze. Omusajja n'agamba yadde oyina ekibi bwekiti naye nze ngenda kubeerawo. So baganda bange abaana ab'obuwala mulekere nga okuseketterera abantu abalina bye batuuseeko mu bulamu. Olw'okuba nti gwe tonnakituukako, olw'okuba nti gwe okinoonyeza kikubuze, just wait for your time. Tokkirizanga muntu yenna yenna akugamba nti tosobola. My dear, you can. Obudde bwo tebunnatuuka butuuzi naye trust me we bunaatuuka. Ojja kwebaza nnyo, ojja kuneebaza nnyo, saba nnyo, humble yourself, behave well, respect people. Ojja kutuuka ku ekyo ky'oyagala nga Irene wakituuseeko. Ngewa Irene tuvuddeyo tujja kwogerako ku Fango
tujja genako kuba Fangon Forest. Tuwulidde nti amagye gamaze okuba nga gasalako ekifo kya Alien Skin, ate era nga ne Alien Skin amaze okuba nga abaningibwa mu butongole mu ggwanga lino erya Uganda okuba nga afulumya ekivulu kyonna oba ng'ayimba ku kivulu kyonna after kwebyo ebyatuuseewo ewa Kabaka mu nkuuka. So for those that belong to Fangon Forest, the Fangon babies, twagala okubajjukiza nti violence terina kirungi kyevaamu. Violence ereeta ebizibu. Violence mbi, violence mwoyo gwa sitaani. So if you're following such things nga gwe olowooza nti bw'onookola violence wogenda okubeera owakabi era abantu babawaane babatya nnyo, my dear, there are people that don't fear you and there are people that are ready to risk their lives okulwana nammwe to put you down. So mugende mpola mpola naddala mu abaana abavubuka, instead of wasting time mulimu ebyo ebintu by'okutta abantu, ebintu by'okukuba abantu, ebintu by'okukakasa abantu, go and work. Mugende munoonye emirimu mukole, muve mu bintu by'obubbi, muve mu bintu by'obutemu, muve mu bintu by'okulwana. Go and work. Mugende mukole mwekolerere. Gy'onookoma okwekolerera ojja tuuka ku ebyo ebiruubirirwa byo. Muve mu ebyo ebintu by'ekigwagwa. Yenze Sheila Adita, kammanye endowooza yo nga weeyambisa comment sections embaagalanyi.